Bale kubira mpozi ngate otambula nange olunaku olwaleero Facebook, X, Instagram oba Blue Sky tubaayo mpozi ateera still nga tukuwa amawulire amalungi, tukuwa amawulire nga bwe gatambula mu mbeera eza bulijjo. Nze Sula Ssenyonga ate okubeera nga nkutwaliriza gigenze kitejo olunaku olwaleero kulikayo ku mirimu gyo, ka pressure okawulira otya, ka pressure okawulira otya. Nsubira nti katandise okubeera nga kaddirira mu mpola bitalinga bibadde mabega wali eri financially ate mpozi n'ebirala byonna. Tujjagera tutereera mu mpola teweeraliikirira ku kiki kirina kukolebwa. Katonda yamanya obulamu bwe tugenda okubuyitamu, Katonda yamanya bwe tulina okutambuza ensonga mu mbeera yonna. Oba otegedde yamanya embeera ogenda giyitamu otya, yamanya embeera enekuggwako etya. Kale amawulire tulina mangi nnyo olunaku olwaleero era nga one of the training stories g'ekibiina bannaffe mpozi ate ekiri mu ekya NRM, ababaka bonna abaayitamu mu kulonda okuwedde, kisaliddwawo batwaliwe ekyankwanzi okwongera okubeera mpozi nga ate babangulwa. Kyankwanzi lyali ssomero eryali lisomesa Abannayuganda naddala bannabyabufuzi nga tebayawuddeemu nti ono obaani nga bagendayo ne basoma mpozi ate ensonga ezikwatagana ku kwagala eggwanga lyabwe, patriotism n'ebirala. But we twogerera essaawa zino essomero lino liringa eryafuuka nti ya NRM yokka yeyina okugendayo, oba oliawo n'abo abakuutira gavumenti akadingidi wa opposition okulaba nga ogenze ekyankwanzi obanga ayalidde mu nsi y'olukwe ku saidi yo bakyalibo bobeera okiikirira. Kyova olaba nga abasinga beewalayo ebyo batyo n'abannakibiina kya NRM ne bagamba bate mwagala kujja ffe katweddizeeyo katutwaleyo be twagala, katutwaleyo ensonga zonna nga bw'oba ozirabye olunaku bwe luba lugenze. Kati nno bali mu kaweefube wa kubeera mpozi nga ate batwalayo bano abapya, kubanga balinamu abapya bammemba abapya batabadde mu paalamenti abalina okusooka okutendekebwa babasomese ekibiina kiddukanya kitya emirimu gyakyo mu paalamenti, ebweru wa paalamenti n'ewalala. Naye akasinza okunnyumira ababaka ba paalamenti abajja ku bwa Namunigina abamu, so si bonna, wabula abamu balabiddwako nga bagenze ku Plot 10 wetujogerako mugimayi bulungi wali Richard Don Road, eyo wali office ez'abannaffe nakibiina kya NRM. Kati bano balabiddwako nga bafuluma bbaasi nga n'abantu bebaaniriza you are welcome, abamokinga nga muzereeti you know, obuntu bwe butyo bu video ne babuteekayo. Ng'ekibatutteyo kutta mukago na kuteekawo nteeseganya ku butya bwe bagenda okukolagana ne NRM. Ku butya bwe bagenda okukolagana ne NRM. Kakati ekyo ne kireetawo ebibuuzo bingi nti omuntu bw'avaayo n'akola omukago n'ekibiina tekirina buzibu, kuba twali tubiraba nti bw'osala kati nga bola kutwaka kagabo n'abalala baava mu NUP era baava mu NUP ne beejoyiningira NRM n'etabawo ate kaadi. Kati nga waliwo netteeka mu paalamenti erigamba nti omuntu bw'akyusa ekibiina mwajjidde nga paalamenti tennaggwako oba nga tennabuzaayo mwaka gumu tugende mu kulonda okuddako, obanga ate avudde mu paalamenti. Kati sinategeera, nja kunoonyayo wano kanso omu abeere nga ajja nnyinnyonnyola ensonga eyo eryetya. Ensonga eyo njagala ginnyonnyole bitambula etteeka liramula litya ku nsonga ezo bwe ziba nga zikoze eki nga zize. Kino n'ekintu kyabadde kinene nnyo olw'ensonga nti aba independent bangi
This time aba independent ate basinga ne banna kibiina kya opposition almost oba si ekyo kale bali 70% kuba opposition bonna bobeera bagase kuba NUP bakendeddemu mu numbers ate PFF nebera nga yalesoba omuntu omu babiri kati nabera nga number za declining nze nga number za declining nze kati ekirala ekiriwo kye nalabye speaker of parliament this time teyagimaze nako n'agisiibula nga ina okugenda ate okubeera nga abeera mu lukiiko oba olutabaganya aba independent n'aba NUP okusayininga memorandum of understanding. Memorandum of understanding kyekiwandiiko ekiteekebwako omukono enjuyi zombi nga bwandibadde ogamba nti tugenda kukolagana nze naawe ku bukwakkulizo bwe buti. Nze naawe tugenda kukolagana ku bukwakkulizo bwe buti. Kino na kino tontabaalanga sikutabaalanga blabla n'ebirala. Kakati kino yagambye nina okubaawo. Kitegeeza ki eri opposition? Kitegeeza ki eri opposition? Waliwo okwebakamu waneeno. Waliwo okwebakamu waneeno. Ndowooza mukyala Zedriga gwoliwo nga acting president w'ekibiina, then Joel Ssenyonyi I think wandibadde ogezaako at least naawe okulaba butya bwe mulinza okubeera nga ate mukola ki muteekawo enkolagana n'abannakibiina kya ne bana independent. Yes, ne ba independent abaka parliament abajja kubwana munigina naye nga baali ba opposition. Sida ba opposition bokka musobola nammwe okukwata abalala abasigaddewo ne mugamba nammwe twagala tukolere wamu. Twagala tukolere wamu. Etteeka bwe liba nga likikkiriza musobola n'obbawa ku bifo mu bukiiko. Mbayo ku bifo mu bukiiko eyo abantu bano musobola okubeera nga mulinamuko ku numbers whereby nti bituuka kubeera at least nga waliwo ekiyisibwa at least namwe mubeera mulinamuko ku nkizo newankubadde ng'olede bali baba outnumbering dda kati ate bongedde okwongerako ku namba. Oli agenda kugamba era akubuuze mulowooza kiki ekiddirawo mu parliament ye12 wanaabeerayo emirembe buli kimu tekigenda kuyisibwa vagala kyebaagala kyekiyita kubanga basinzidde. Abantu bano basinzidde temuguyita omukyezo. Oyinza okuddawo n'ogamba ekibikirere basinzidde. Ekyo nkikugamba kati kujja kuddaawo ogere kiki wano Joel Ssenyonyi n'aba ekibiina kya NUP abaasigalawo we mulina okukolera ennyo okulaba mufunye mutya ttiimu gye mukkaanya nayo mu parliament era n'okuteekesaawo ebintu ebimu newankubadde temulina ate kwesiga bantu bamu kuba bantu bamu bajja babasindikira nga bambega. Oba ontegedde bagenda babasindikira nga bambega ekinaavaamu nga bakola ki? Nga balyamu nkwe kutambuza byama byammwe kukola kutya musunsule mumanyi butya mulina okusunsulamu enkolagana yammwe n'ebibiina ebirala oba n'abaka ba independent. N'ekirala ebibiina ebimu bye mulabamu mwe temutya mulondayo omu ne mugamba mu FDC katuzibirire tufuneyo gwe tuteeka kakiiko nga mumulabyemu omulamu mugamba ono mulungi mu kino ono mulungi mu kino ne mufunayo ne gwe mutuuzaako nga wa DP awo wonna muba challenginga not because nte mwina bantu bamala ku bukiiko bonna but awo wonna muba challenginga okulaba nga muba taskinga okukola ekituufu
oba ntegerekese nga muba challenginga okukola ekituufu. Lwaki? Nti bagenda kwogera bingi nnyo n'ebyogerwa bingi nnyo essaawa zino bimulaba ebitambula ebigenda mu maaso olw'okuba nti pulezidenti wammwe taliiwo. Yonna gy'osirookera ng'owuliriza we balekwera mpozi ng'ate mwana tu otukwasaganya mu mpola. Mbadde na vidiyo gye ndaba ey'omubaka wa Kirwa municipality ali mu kusiibula omukulu mpozi ateese mu Junganda ng'annyonnyola ku bizinensi y'ennyonyi. Omusajja ono kye mwagalako akola research. Ebintu ebimu babimubuuza nga biri ku fingertip ye. Alinga omusajja mukuba byasi mu nkola ez'ebibalo. Eyo naye mulungi mu nkola ez'ebibalo. Oyagala research wa bibalo oyo naye ansa abagirina bulungi nnyo. Kakati ekintu kye mbuuza oba kye mwagaddemu kale nga sinnabuuza, yakola research ku mbuuka z'ennyonyi, n'akola research ku amawanga gaagula ennyonyi bagateekawo entambula y'ennyonyi ku criteria ki. Atandikidde ku Ethiopia n'asooka naawe ekyokulabirako mu palamenti yeewaabwe nti omubaka wa palamenti oweewaabwe ayinza okuba asasulwa $2 nga 200, naye asinga okukola ababaka ba palamenti aba Uganda bafuna $1 omutwalo mulamba. Owe 200 akola okusinga afuna omutwalo gwa $1. Ekyo mukikubire mu ngalo kuba abamu bafuna mutwalo gwa $1 naye tebakola. Otegedde kati n'avaawo n'agamba Ethiopian Airlines yateekawo airlines yaayo nga tegenda gisala, obula yagiteekawo nga bw'ogamba nti buli muntu akola mu Ethiopian Airlines akolera mwoyo gwa ggwanga. Kyemuvudde mulaba nti bintu bitono nnyo byesipendingako ssente era entambula yaabwe eri serious nnyo ey'ebyennyonyi. Oba ntegedde entambula ey'ebyennyonyi bali serious nnyo. Nti bakolera ggwanga. Si bino ebyange nti nkolerera lubuto, simanya nkola blabla na nkola biki, you know? Kati n'amala nadda ku Bawarabu. N'agamba baba Warabu bateekawo ezo zikata Airways, simanya Arabian bikoze bitya. Waliwo akalinyonyi akatera okutwala ennyo bakadama ku mitwalo 6 kabatwala mu Middle East eyo. Ako nako kalayisi nnyo. Kati bo bagamba nti ekyatekesawo entambula y'ennyonyi eyo si kola nnyo magoba. Ekigendera kyabwe ekisinga being nti ekyondo ky'Abawarabu kyettanidde nnyo ensonga z'ebyobulambuzi like nga bw'ogenda mu kitundu nga Dubai n'ebitundu ebimu mulimu ebitundu ebirala ebyobulambuzi. Bakulaga nti bo bafudde nnyo ku muntu okugenda mu nsi yaabwe alambule bafune revenue mu sente z'asasula ng'alambula. Era abamaneja ba nnyonyi ezo baba director baazo ne batasikinga nti buli mwaka tulina okulaba nga namba z'abantu abalambuzi abayingira mu kyondo ky'Abawarabu oba mu Middle East beeyongera obungi. Oba ntegedde kati bo ne babeera nga bakola ninga nabo bakolera mwoyo gwa ggwanga. Sitibali awo nti badipendinga nnyo ku sente zisasulwa nnyingi nnyo basipendinga sente walawawawa. Kuvira ddala ku executive director sente zaafuna zezo ezigwanidde so kufuna sente endalu while money oba salary. N'amala nadda ku America. Nadda ku America n'agamba nti America ennyondo bagiteekawo ng'entambula eyirira kizaliyasi. Agisobola, atagisobola, tagisobola. Oba muntegedde. Kati n'agamba Kenya Airways nabayo na Kenya nabo yabalemeredde kati. Naye ndowooza kivudde ku system oba oli awo bwaba bintu bikyuka
ba president bali abalala babaddengawo nga Kenya Airways weeri era ng'ekola ne mu Uganda munongejja nikati okusinza ku Ssemujju Nganda alaga nti William Ruto yabadde agenze mu America afuna abagigula naye bamubuze kati fono mu Uganda ebyaffe bibi nti ate twagufudde omulimu ogusinga okufuna n'okusasula sente nyingi whereby nti operating yana mu losses kuvira ddala kuba kulembeze ku top emisaala gye bafuna mingi ddala ojja kwekanga n'abakola mu kitongole basinga ne ba pilot okufuna sente nyingi naye ng'ate sente ezo tezikolebwa kati nga yewa awamagezi nti bandi badde batasikinga butasikinzi Uganda Airlines n'abakulembeze baayo okubeera ng'ate obooli awo eyongera ku namba y'abantu abayingira mu ggwanga latu Uganda more especially nga baze kola business n'okulambula nti obooli awo kyandibadde kyongera ku byenfuna by'eggwanga dani okubeera nga bo bamanyi balina kutambuza butambuza ate bana Uganda bagenda bweru ekyo nakyo kikulu kitegeeza ki nti abakola mu Uganda Airlines omusaala gwina kubeera mutono ne batunuulira nnyo ensi ezijja ene Uganda abantu abasinga okujja mu Uganda bavaawa nti bava wano ticket ne bagisala ebbeeyi okusikiriza abantu bali okulinnya ennyonyi eyo okuva ku ziri ennyonyi endala ticket ne bazisala ebbeeyi ne bagamba kibeere bwe kiti you know naye anyway nze ndowooza newankubadde Ssemujju Nganda avudde mu parliament asobola okubeera ow'omugaso mu kuwabula ku nsonga ezimu ekyokubiri nja basaba nti mulina matiriyo muddemu mwezimbe buto Dokita Waatali mutambuze ekibiina bulungi nnyo abantu balabewo eddibu lyammwe nga temuli mu parliament abantu balabewo eddibu lyammwe nga temuli mu parliament n'ekirala mugunjeewe oba oli awo enkola ey'okubeera nga mutambuza emirimu gy'ekibiina n'emirimu enkulaakulana mu bannakibiina bannammwe mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna osobola okugenda ebweru n'osaka n'ogamba kanjira neeyongerayo ne basale scheme zange zembadde nazo ez'abaana bembadde mpeerera ebibiina by'abakyala by'obwegasi sako n'ebirala okusigala nga bitambula bw'obanga obadde obirina oba bw'obanga mubadde mubirina okusobola okubeera nga muli vibrant mugende mu kulonda okuddako inshallah nga kyemwesigamako ne kyemusabirako akalulu weekiri waliwo bannayo omuntu ajja okusaba akalulu nga talina na nsonga lwaki akakusaba lwaki nga talina kyakoze tolina kyomujjukirako talina kyayogerwako mwebe temubiraba nze nno eyo yendowooza yange ku lunaku nga luno olwaleero